Kuno kubadde kusaba okw'okunyeenya amatabi ku kkanisa ya Katwe Mataazi nga kukulembeddwamu omwawule Fredrick Lubega. Omwawule asinzidde mu kusaba kuno n'akubiriza abakulisitaayo okulokoka abadde eri omutonzi era n'abasaba okubeera abagumiikiriza nga Yesu Kristo bwe yali kibayambeko okutuuka ku buwanguzi. Tunuulira endogoyi eno bwefuna ekitiibwa ng'eteekeddwako ki engoye nga Mukama waffe agyebagala ng'ate endogoyi yeetambuza Yesu ng'abantu basinza ani? Sibawulira nga basinza ki? Njagala kutegeeza mu linnya lya Yesu nti nawe bw'okkiriza Yesu okwebagala ogenda kufuna ekitiibwa. Ogenda kufuna ekitiibwa ekitagambika. Ate ekitiibwa ekyo nga kya bwa Katonda kyenkulangirirako mu linnya lya Yesu. Kkiriza Yesu ayingire mu bulamu bwo mu mutima gwe akwebagale omwebagale. Tegerekeka omukole ki? Omwebagale ofune ekitiibwa ekyo. Kyabuwa abalala baagala ebitiibwa ebyensi. Nekino kitiibwa kiweebwa ani? Katonda. Ono asabye abakkiriza naddala nga bakyetegekera amazuukira ga Mukama waffe nti basaanye okumwekwatako obutamuta asobole okubayambako okuvvuunuka ebibasoomooza wamu n'okusobola okunyweza enkolagana yaabwe naye. Wenyweze Yesu, weesibe ku Yesu, tota Yesu agenda asumulula ebibyo byonna mu bulamu bwo n'ekitiibwa ky'obwa Katonda. Nangirira mu linnya lya Yesu nti oyo Yesu yasobola okulagira abayigirizwa abo babiri okugenda okusumulula endogoyi ne bagisumulula. Nangirira mu linnya lya Yesu ne Yesu akusumulula ebyo ebikuzibye nga bwe yasumulula endogoyi. Mukama akole amagero mu bulamu bwo, akusumulule ate akusumululire ki? Reverend Lubega ayongeddeko n'asaba abakulisitaayo okulongoosa emitima gyabwe nga Yesu Kristo bwe yakola ng'atuuse mu kibuga ky'e Yeruzaalemu. Yakuzibya amaaso naye Mukama waffe Yesu bwe yayingira mu kibuga n'akikaabira. Mumanyi lwaki yakikaabira? Mwali mujjudde kazambi, wali wacaafu. Mu kibuga wo oyinza okugamba nti wacaafu, batya n'okubyogera. Naye ng'ekibuga kiki kikyafu, ng'ekibuga kiri disorganized, nga buli kikyamu kiri omwo. Bano bakola bino, bano batunda mayiwa, bano bakola biri, bano bawanyisa feeza, bano boogera ebigambo bikyamu, bano bavumagana, ng'ekibuga kikyamu. Naye bwe yayingira mu kibuga n'akituukamu n'akikaabira. Era njagala kubuuza, singa tugamba nti omutima gwo gubeere ekibuga. Okusaba kuno kubadde kwa kwebaza na kutendereza Katonda nga kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Tone Mayanja ku lwa Delta TV wane Katwe.